kugenda Mecca naam nga weetegekera akalulu. Kansooka ngende ensonga zonna nziwongeyo eri Mungu mugambe nti ensonga ze zino zokka zokka ze zino zonna zonna ngenze Mecca otuuke wali ku Kaaba ntuuke Kaaba obagambe twagala nkyukakyuka mu Uganda. Mungu muwanjagire mugambe twagala nkyukakyuka buli kimu bingi nnyo ninawe n'ebyokwesabira bingi nina n'okusabira eggwanga lyange nina okusabira minywanyi gyange so nagambye kangende kuwummula ngenda wandiika akapapula byoyagala kusabira osobola biŋŋamba wano ekisooka mbikwata nnyo ate we nabambira bakuwalijja bambikwata njagala mwami oyo ekyokubiri nkoyo okunkwabula bwe mba ndi awo nga nina gwe nyinza okufunira nga sinagenda Mecca. alhamdulillah bisaanizo ki sente omugagga gundi omumanyi Don Chris oyitawo siyita omugagga lunnabe yakubye kasente oyitawo siyita muddugavu nnyo kale nja kusabira eri Mungu akufunira omusajja alina akasente kyekira kyoyagala nkoyo okunkwabula kukwabula buli yali ankwabudde musabire esaala aba alamukola ate oba mujjulule simanyi bwe mba mwendi nawe mujjulule ate tokasalamu bwe mba mwendi nange yakala nesabira esaala ebi oba naawe akujjulule naye ngenda kusabira Mungu akusaasira osiramuke Mungu akumalira ebizibu byo byonna kyano zo zitambule buli kyokwatako toyagala kola ku TV nene nakowa TV wakowa TV nagala kukoma kuba bloga wano wammala wakumala omusajja singa ajja nagamba nkujja mu bwa blog okuvaamu ng'alina sente mbivaamu omaze so sooka otunyumize ku nteekateeka z'okwesimbawo ezokwesimbawo okwesimbawo olwedde nesimbyewo Lubaga South era ku ground kwendi ntambula nju ku nju okugezaako okuba nga noonya akalulu ffeffete abantu mbategeereza ddala nti nzija ebitabo biwera ebitabo byo biryoke tukola akasegirinya batuuka ate ayingidde ate baagala mujjayo books nno nze ndi musomesa mutendeke practice nze obusomesa okumala emyaka 9 nga nsomesa ebiwandiiko byange byonna ndina even last year nakamala okugraduatinga ku Victoria St. Lawrence University nayo nenkolerayo diploma in education nzirayo ku degree kugamba ebitabo byombi birina ekyokwekwasa kyekitaliiwo bantu kuyira buyizi kalulu kyekibulayo kalulu naye ngamba abanesimbyeko oba abagenda okujja Lubaga besimbewo tebookya budde bakuleke bandeke bulesi ngende tulwanirire eggwanga lyaffe twagala Obedi Lubaga naye abantu bategeera Rain erinnya lye lino eryenzaalirwana sooka olibannyonnyole Lubega Obedi yes nze Lubega ndi musajja wa Ngabi ensamba akabbiro jerengesa kali kutanda ne kusula mu bengabi ensamba gali yenze abengabi tuli bangi ba celebrities mulimu nze mulimu Kasozi Mariachi Namatovu mulimu Irene Namatovu mulimu Kasozi Maulana mulimu Lubega Dickson Madirati bangi so ndi wangabi nze Lubega muganda yennyini ataliko wadde akakola ki kati omaze ebbanga ki ng'obeera Lubaga Lubaga okuva nsomedde mu Lubaga nze ebbanga lyange ndimaze mu Lubaga n'amasomero g'ensomeserezaamu ga mu Lubaga Namirembe Hiru wali Lubaga nensomesa ku Rock of Joy eri Lubaga so mbadde mu Lubaga ebbanga lyange lyonna so bannakatemba abayimbi bevumbulidde omuze okwesimbawo kiki ekiba inspiringira oyingira politics anti nabo bannayuganda kyekisooka balina rights
okwesimbawo tekimenya constitution nti artist oba comedian yesimbyewo okkirizibwa kuba nawe olina share ku ggwanga lino ate era bannabitone abo balina enkizo y'amaanyi nnyo ffe boolaba tulaba ebintu bingi nnyo 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 kusinga ate abantu bwe babiraba tetuba na access okulaba obutali enkola etali nnuŋŋamu mu ggwanga ate tulumwa nnyo bwe tulaba nga eggwanga litambula tulina chance etambula ne tuvako mu mawanga gano ne tugendako mu malala ne tulaba amawanga amalala beeyisa batya lwaki gakulaakulana mangu ku speed kusinga ku lyaffe ne tulaba nga obukulembeze bw'eggwanga lyaffe bufu nnyo buvundu yensonga lwaki tuvaayo ne twesimbayo era nkubiriza ba artist bannange bonna abali eyo buli alina obusobozi ng'olina ebitabo vaayo wesimbewo kuba ne pulezidenti waffe yatugamba mujje mwesimbewo tusobole okuba nga tukyusa eggwanga lya pulezidenti wamwe yali Kyagulanyi Ssentamu ogenda kugira ku kaadi ya Nuupu yes nze ndi wa Nuupu ndi wa Nuupu nnyo omusaayi gwonna era by'obadde okola mbadde mbiraba gwa Nuupu ennyimba mbadde nziwulira buli kimu tukyogedde kati bwe tukiyogedde ne tumala ne tukiyimbako bwe tubiyimbyeko ne tulaba nga tebimala kati katugende ne mu paalamenti ate tubiteeseeko eno ensonga eyogerebwa abantu batandise okugamba nti kaadi muzigula kituufu mugulangule anti kati siri ku kakiiko kagaba kaadi bakugambyeyo leeta y'ebisatu teri yaŋŋambyeko lwaki boogera ku intaneti nti kaadi mugulangule opropaganda bamukozesa abasibe bamukozesa okugezako okukakkanya ekibiina ekibiina bagezeeko kissa wansi mu kitunda kaadi gwolina gwe balabeko avaayo naganze nze risiti yino nawaayo obukadde 2 then kati ekitegeeza propaganda teri gwe baguza kaadi busobozi bwokasita obanga ku gurawundi kwoli nga abantu bakukkiririzaamu ekibiina kijja kuwa kaadi bwe baba tebakukkiririzaamu tebasobola kuwa kaadi kati ekibiina bwe kivaayo ne kimma omuntu kaadi ekibiina bwe kivaayo ne kigamba lwente tukuwadde kaadi bajja gimpa tebasobola butaji kati bagiwaani yaani bagiwaani erubaga gwasobola ebizibu by'erubaga gwe tugendako kerubaga obuuze kati tugeze tebagiwadde lwene bagiwaani ani so kati kuba aliyo baŋŋambye bamukoowa okufa nze sikirowoozaako ekyo kubanga tebampadde kaadi mu byonna bye ndowooza kukumpa kaadi nende mu paalamenti otuteeseze n'ensonga nzanje manyi fe abasomesa tuba bakulembeze balungi omusomesa ne munnamawulire nammwe lwaki wessaawo nedda bwe kiri nina bannamawulire bendaba eyo nga batumakinze proud mu paalamenti ngaani nga Semuju ŋŋanda yes kituufu ate omulala yafa Seggirinya naffe abasomesa gye bali Nambooze ani omulala abo bangi abasomesa ne Walukagga yali musomesa ng'asomesa ki Walukagga yali musomesa Walukagga be basomesa Seggirinya anti bino ebyokukyalo oba musomesa yasomesa byakukyalo kimanyi nti Walukagga yagenda n'asoma ebyabakulu ali mu kusobola okwesimba anti bwe yakola pepa ya IUIN ey'abakulu ogitegedde eyo adult education ebyo waliwo oba bagiyita amplitude test omuntu nga teyakola P7 senior 4 senior 6 ng'oweza emyaka 28 osobola ogikola then n'ojoininga campus naye ng'okola arts Walukagga yagikola n'agiyita kati n'agenda kuserawo mwali namulekayo naye bangambye mbuliteeke zimutta Walukagga musajja mugezi nnyo ate asoma nnyo alina akavidiyo kayakola ng'akopye mu ngalo oloza omusiru akopa ng'awandiise kuno era namukubira ne mugamba owaayi nagamba ne mukazonzise konze kyekyo fenna olaba nga pepa egaanye owandika ku kisambi tokkiriza kugwa ate mugezi yakopa musiru takopa bannange nga tuvudde ku ebyo munywanyi waafa kino ekibiina kyamu ani Lili Pazo yagambye eki ng'abafiirako mbwe yewa mu Nuupu bwe balinayo baddalingi anti King Sabo yakola ekivulu nekijjuza Lili Pazo n'atabuka mbu waliyo abaana n'ebyana tebabaagala baayiwawo omubiri naye tebabasembeza baabagalira
waliwo nze kyenzudde waliwo ba artist nga beetaaga ne tubajjako amasimu kitegedde omukulu tumuggyeko essimu ye solution yokka liri pazo tumuggyeko essimu agikozesa ajja kutereera agikozesa bubi ajja kutereera bwe tunamuggyako essimu ne tumulekerako amapeesa ng'asobola kukuba bukubi bangi abatugenda bajjako amasimu nga bagakozesa bubi ngebapika musajja wange anti kyekiri kyeggambye essimu yeetaaga muggyibwako abantu omanyi tiktok eyo eyina kiringa kizibu ekikutemba buli weweetunuzaamu ki jukira buli wooyogera ennyo buli wooyogera olabako abantu olina view olina abali online abantu nga 10,000 1K 2K bakuwaga muli n'oyogera okitegedde so olina okuba nga osobola okwekomako tiktok eyonoona ekuleetera okwokya ne womba tewandiwadde wakola ki ne comments abantu zebawa ababa boogera bakuba esaalongo tobattira ku liiso kati naawe noyagala olibattira obasobola nawe nolowooza obasobola so nze nkubiriza ba artist babeere bize mu mirimu gy'okukola ki bayiye than okubeera online buli kaseera oli live ojja kukola ensobi ate olowooze nti ogigolola ate era oyina kwogera kumba oyongera kukola kikwonoona naye ewamu waliyo okusosola muno araani gwe basosola mbu waliyo badaalingi abaana b'ewaka ne wabaawo n'abajjwa gwoni golowooza nti ono daalingi ono mujjwa mbukingisa daalingi liri pazo yali mujjwa omwana ne batawanikayo wadde nkudiye festival mbu omukulu teyagenda ku Ero Beach yali amutegekedde ennyonyi agirikole eti nze ayite mbw avaayo ayita mbw addamu naye nga nze namukolera akala nga twamukolera obula ali alinda kamukulu just essimu bwe buzibu simu kyetaaga ne tumuggyako banka zonna omwana oyo kyaja ne tuzikweka ajja kutereera bwe tunaaba tubimuggyeko obuzibu bwa simu banka na kyaja nakana akantu kwemuteeka bakayita batya kwemubeera nga kasitandi ako ne tukakweka ala naawe tugenda kakuggyako ofuuse ekizibu ndeka naawe bangi betugenda okugyako amasimu nga ye mission amasimu gagatutabukidde kuba buli bwabeerawo nga tali bize ekintu ekimu gagendako online tolina script online enyuma nnyo gigendako ngaolina script nga mukakati ngenda kwogera ku byokulonda abavubuka bewandiisa abantu bewandiisa bagende bakebera enkalala z'abalonzi nobera ku mulamu ogwo nga bwe naagumala nzire ku kino naye abantu ateeka agenda online n'atandika okugamba abantu twogere ku kibannange oyinza otya okwogera ku buli kintu nga gwakimanyi so mukubiriza abantu ba artist muve ku online bannange muve ku online ffe tusobola okwogera tuli boogezi tuli ba comedian kulaba ku live za TikTok nkole ki njogere ki otuweeyo obuntu beeko by'otugamba nga biki kyesoogeddemu ati wange oyoako n'ebikuli ku mutima tomanyi byaku mutima ate mbijjeyo mbyanje naye abaana buli weyeetunuzaamu essimu mukazi we yamunyiiziza n'avaayo mukazi we yamukoza atya n'avaayo girlfriend bamulidde transport n'avaayo okwegamba tosobola kubanga obulamu bwo butambuliza ku online ojja kwokya kubiriza baartist mwenna abali eyo mubeere bize bannange online oba togisobola waliwo abagisobola abagikwasaganya obulungi abajje kati nayagala zambaali yajjanga ku online purposely nga azze kusoma katabo n'asomera abantu akatabo n'akola ati bangambye naye agenda kwesimbako is most welcome bantu twesimbewo bannange tukyuse obukulembeze bw'eggwanga abantu gye baliayo nga bafuuzi bakulembeze balungi nga ba artist abakulembeze balungi naye nga benyoma balowooza abantu bajja kugamba ate gwe artist omudongona pulezidenti waffe yali muyimbi kitegeeza inspirinze nnyo abaana okuyingira paalamenti kwetakuinspirinze nnyo olaba ate alina okuinspiringa mu bintu byonna si bukulembeze bwokka naye n'ebyola love
enjagala gyayagala Bobby laavu yagaana nfunirayo Bobby kufunira Bobby ate wenkusogera nfunira Bebe Cool nedda sijja kusobola ate Chameleon atankuule gweyagala Bobby njagala Bobby ate Wizo abajja kunkuula Palaso abo abaana bakuula kale tukatunoonye Bobby osazeewo be Bobby onaaba Bobby yes onaaba Bobby nja kubeera Bobby bannanga ate ku nsonga ya Palaso twamulabye akwata amayinja ne bagamba mpozi be bamayanja kati avuze mayinja nenga nze gwange engeri gye ndi bize mu byobufuzi nange ndaba labe abantu bakola bye baagala ejjinja nalyo kyafuuse kyakulwanisa naye kirungi bakwasaganye fe twagala bumu okusobola okutwala eggwanga mu maaso twagala bumu abantu kasita babeera bumu bakwataganye bambi nendaba nga ate ali emiskini ya protecting oli temukwata mumuleke namba ati ddamu okwasa ebintu one love ekyo munyiigagana ng'abantu ne mumala ne musootinga ensonga zammwe ate obulamu ne butambula oba yalikaali kabadi nga kaba expensive nga baba bazeewo mangu bwobadde oyagala olutalo lujje nga toyagala pisagala ntalo zigwa mangu binyiisa aleka lugwa olulala lujja luliwa lujja onaaba oliawo bantu bajja kuyumba gwerinda waliwo olujjaawo tebatukubakola baligenene Palaso tekunyumire toyagala good music nayisibwa bubi nga bali konsairi nze saagala nze bintu birungi You don't want peace. I don't want peace. I want violence. Kati awo kijja kubeera kizibu okufuna Bobby. Ava ku ebyo ate ava ku nsonga z'omukwano ziyingiza mu mulimu. Kyekimu. Olina okuba nga onyiiga n'osonyiwa. Gwe mukwano gwe gulina okutambula. Kati gweoba toyagala peace. Togenda kufuna Bobby. Namba bali ababiri nadde njagala basigale nga bayomba balwana. Ffe tunyumirwe twekwate obuntu. Tunabeera ku ekyo tugenda mu kalulu oyagala tutuuka okulonda nga abantu bali mu ntalo oli alondera Makindi ono alondera Luwafu owe Luwafu ati ogende Makindi okulonda olaba akalulu wekafa okitegedde balina okukwatagana oli abeere ng'asobola okugenda we Luwafu agenda alondera Luwafu nga talina kyatidde nti eyo nabanyiiza nze nakisanyukidde kati awomanya obwo obululu bwonna bwawamu bane wali ofaakire Uncle Eddie Eddie Sendi nze nenyombega nina sendi tolabe yakwogerako nayisibwa bubi olutalo lwonna lunyuma ng'emyaka gyenkanankana tolaba nti olwa Palaso n'aliyeni lubadde lunyuma bali ku balance diet bonna myaka giri kulo ebifuba benkanya ebifuba kati kyogamba gwe age difference yamanyi ne Uncle Eddie oli mukulu nnyo nyinza oba okugola naafa pressure alina mu pressure abantu balwala ebirwadde nebyasima naye saindi ze sinaako buzibu akole criticize ebintu bye olwaki baba discouraginga mukadde ke mwandibeetagiddemu basupporting Eddie nja kwogera nayeko naye wano nja munoonyako mubuuze ekizibu kyo ki ate nze njagala singa wali wasobola okunfunirako obudde ne sendi oyo netutuula nate nemubuuza Eddie obuzibu bweki nze nsobola omukufunira nsaana omukubira tuli tuti ojja mukubirako ngatte online mubuuze kiki ojjonkera buli muntu kati nkyalina obusungu oyinza omuwemula wumula ate ng'ogenda kuwumula kati kansooke nve mmekka ensonga ze nazirabye naye tezitera kuba nnyo zaawe toziwa nnyo budde ezo era bwoba okola ekintu ebyo ekyamaanyi suubira ali abantu okudiscouraginga ate abakudiscouraginga bakwongera buvumu okukola ebyakabi oli bwagamba tojja kufumbirwa Jane nga weeyongera amaanyi ganoonya musajja ganoonya Bobby bwakugaba gwe waba mukazi nagagwe ka Jane tolifumbirwa ng'onoonya kitaawe ng'ofuuka step mother awo nawaliwo eggumba okitegedde tokkirizanga muntu kudiscouraginga omuprovinga wrong kati ngenda kunoonya akalulu nja kufuuka MP era abantu abamu nja baswaza tulina okulayira ng'ondi wano oti kasukwa ndi wano Raini tokyusa ebintu
tugenda noonya akalulu ate tutuuke essaawa y'okugenda okulayira mu abandiko nze alina obba ebbali ate nga waleesi balala nja kulwaniraawo era abasuubira bw'oba omanyi togasa ettoffaali ku campaigninga kwange tolowooza okumperekera okulayira ffe tugenda okuwerekera emmwe kasuku akuyirirawo omubiri kasuku wange nnyo basajja bange abo bonna sibalinaako buzibu kasuku ani omulala Jenkins kati Jenkins ne Sendi bali bati emyaka giseŋŋana kati abo bwe ate ku ntondo kwe batudde kyova nze saagala boogerako banyiiga mangu era naye banjogerako ndaba birabe naye Jenkins ne Sendi ate Badiru yani simuwulirangako tomanyi Bat simuwuliranga ananko oyagadde kuzalawo buzalayi Badiru simumanyi nkuwe sad story bamukwatire South Africa ng'afumbiddwa Sugar Mami ng'amukuba ne bamusondera ssente ne bamukomyawo kati avuga Firuda UAA bantu bafuna ebizibu era ali ku ttiimu y'abakasuku era tunamutegeera sinnaba naye nja mutegeera nja kukubira kasuku mubuuze kummwe ani jeni gwe yabadde annyumizaako nja mutegeera nga yalaba yeni nga ndaba gyonvuga ontwala kumpalamya abantu nze sikuwalanya bantu ze ngamba biriwo kale tuveeyo eyo tugenda Mekka inshallah Mungu antairemu obwangu kalwaki naye tebantu temeka soko siramuke mpa mahali ate amahale kwekusiramuka gwe mpa mahali nkyuke era kantu wali mukisa kuno nkowoole bannange n'abantu bange bensabira Mungu abasasire basiramuke yeni siramuka kijja kunnyumirwa nnyo ng'osiramuse Zaake Francis Zaake yonna gy'oli nkusabira Mungu akulumya Zaake nno twabanyiigira igwe ne Zaake abantu baabanyiigira Zaake yaleka munne ng'afudde wali ne mugenda mu kivvulu ekya Spice Sagirinya yes people are not happy Jane ani agayevo naafa tetuulye osooka n'okungubagamu nondeka kati lwaini nenfa nondeka mu ddiiro n'ogenda n'ofuna abakyala neweegatta mu ddiiro kati bwe nzija n'embeera naawe awo mu ddiiro mbuki onkumeekume gyendaga ani agambye oba okyali nange biba birala ffenna tugenda kufa naye ng'omuganda bw'agamba nti bw'ofiirwa tosula kuki kumalaalo olina okutambula n'ogenda newejjako stress neweerabira n'ogezaako okwerabira abantu abamu batuluma mu mitima nga bw'onaabeera awo n'olowooza ku munna agenze n'obeerawo kijja kuleeta ebiwundu bingi ku mutima ng'olina okugenda n'ovaawo n'ogezaako okwejjako eki ennaku eyo abantu tebakikola nti oba abaalese mulambaawo naye abantu abamu baba n'obulumi buli wajjukira munne kati okubuzaabuza kyovula abantu abamu banywa emyenge asobole okwerabira abamu nanywa enjaga oba omunaagenda mu kivulu ogezaako okuba ngaeyerabira ku nnaku eyo naye si nti omuntu avudde obuvi abantu bayisibwa bubi ne bagamba munne amulese mu ddiiro bagenze kukyakala obukyakala ki naye gwe toyagalangako peace njeyagala naye nange tekyampisa bulungi by the way kyova olaba nkikomezaawo era Honorable Zaake mugambe munoonya teyaziika yaziika ate oyongeddeko ekuziika mbadde nkyaleeta bwe yava mu kuziika engoye yazeyambuliramu mu motoka n'asulamu t-shirt nadda ku birthday party jana ati muve ku bantu banyumirwa obulamu nga bwe bwagala olaba kati gwe okeera ku makya noyambala kasikaati ko katola batuze wano mba maseeka nawe yambadde kasikaati ko kakomera ontomezza leave people to be aba wowolereza onyumirwa okubeera awo nga buli kaseera bakuliko hajja naati bannange leero atukoze atya ayambadde lwaki ayambadde kasikaati ako abantu babeereko peaceful banyumirwa obulamu bwabwe jjukira obulamu bwensi we live once
kati gwe bonaabeerawo buli kaseera nga weekuniza munange nakiraba ntya aba tiktok bayinza okuvaayo ne banjokera ate nagenda ntya wano gendawo kola byoyagala kuba at the end of the day oli kyako bye bakomentinga gwe tebirina byekukwatirako mu bulamu bwo olina okunyumirwa obulamu bwo jeeni vamu ebyo mbusimayo abantu banandaba nti ne bwofiirwa nga munno omuleka mu ddiro n'ogenda n'okuba disco nze lwaino oyinza okufa nengenda nenkuba disco mala mwezi mulamba nga sibana mu nju ndi mukungubaga naye gwenfudde weegatta sisobola nfuna ntya amaanyi ogafuna bannange sigafuna ne sawundi ebula sisobola gafuna amaanyi sikulimba gondi ku mutima wamanya lwe bansiba namanya ndooza tewalya saalya nali mu kisiibo nakwegayirira terina byewegayirira nga nalwayo ng'oli muntu wange nnyo nga nalwayo esaala tezaakola olumu mukama agera walya wanywa lwaini nze n'ofuna ekizibu seebaka dayira sikulimba bannange kati ngenda kubulya ekizibu kyenina nasobola okisootinga ngenda kubulya ekizibu kyenina sina kizibu kinema kusootinga kululu no problem seeka wange zensonga zeezo so mukwano gwo Amiri si mukwano gwo nnyo lwaki tomutuuza lwaki beetyoboola nnyo mawulire ne Beki buli ssaawa lwaki abasajja mutukuula omwana buli ssaawa agamba bamulira obusente ne babumalawo sajja mwamma baali mukwano naye lwaki mutukuula ani akuulaani musajja yakuulanga omukazi baali baagalana nedda oba beekola batya kati ng'avaayo n'abyogera nti bamukuula busungu emupito weekubira omuntu bwanyiiga abaako byayogera olumu ne lweyejjusa luvannyuma naye nga teyejjusa buli ssaawa ne ku makya ataddeyo yandiire obusente n'abumalawo bajja kuddamu ate bwe banaatereera tebajja bakubira bajja kweyagala banaatereera era bajja ba mu kisenga wewaana wandire obusente bebi bunyongereza lwaki mutukuula lwaki abasajja mutukuula nambwe mutukuula ffe tubakuula kuki tubakuula kuki sia onsanga ndi munene nzena nenkogana mu myaka 2 onkamudde kamudde naye olaba abaagalana osaayo katono banyigagana buli omu n'ataakaka kati after a while ne bali konsairi ngaate ne baddamu ne batambuza obulamu nnyo ngaate gwe eyakuma omorro bakulaba bubi ate kuno kuba lwaki abasajja bakuba abakazi olakimanyi wali abakazi ababeereyo n'agamba nti nze bwe batankuba sifumba tokimanyi gwosobola okuba omukazi nze sisobola naye gye bali abakazi naye bwe batamukuba tafumba ng'akinyumiza ne banne nga yagala omukubamu nga yaganza effujjo lya kika era omusajja bwankubamu ntereera akazi bamawa n'ekibawujja nga nasooka kubamu nonnodde engulu era kati gwe jeeni gwe nze wankubira nga nnoba sidiri nga na musajja nkuba violence mbi omuntu aliza okuttira awo ate abakazi abakuba abasajja batukuba gwe ani yali akubi percentage y'abakazi abakuba abasajja ntono ku y'abasajja abakuba abakazi nga mutukuba siwagira kyakuba mukazi naye ebyo abafumbo munnange kobirekera abafumbula ne beekuba bwe baddiŋŋana temusobola batuuza obatuuza ngaani nga tigwe yabagatta mikwano gyabwe nomugamba mweswaza mulina abaana anti kati abo abantu balaba balina abazadde baabwe balina families mwe bava kyendishuwa nti bateeka okuba bacommunicatinga era boogera kati fe abajja mu kamera tuboogereko atwegeziwaza balina abaabwe abalaba ebintu ebyo oli maama we oli namukubya namugawaayo ensonga mujje wano kati gwe bayitengaani nze ngamiri mutandike nti kujja banyinza mugabo wange kyekigenda mu maaso nti baguuma bijja kuggwa bijja kuggwa ate nze ekintu kiŋŋamba Amirio
Becky oyo alina olubuto lw'abalongo olwamiri. Maama nga yalujja mu birooto. Abasatu yabajjawo. Abaali bakyakwatagana. Ani agambye? Baali bakyakwatagana mbwera ne last born mbombombombo. Bamutankana. Which is okay. Gojja kubeera surprised. Becky abakubeka abalongo bamiri. Ebigambo bibabuli nze saagala nnyo kuntuuza mu bigambo. Tuliswala sinze gwe bagamba agukumamu omuliro. Ate nze saagala kuswala kibula sisobola kutaayo kyange. Saagala kuswala. Bwazaalirawo abalongo. Kati Palaso baba bakwataganye n'aliye n'ebigambo byatuwedde. Sinze yali asudde yambu Palaso. Labisa. Kati. Batuleka mu buswavu. Nnyo tulina kubeesonyiwa ne tukola byaffe. Ate tukole tutya naye tetusobola beesonyiwa. Tunaalyawa. Nve ku bantu. Ne mukwano gwo namuwulidde mbu ekivulu kye baali bakijjonkera Kingsa mbwedi kenzo kutima kwatudde. Yomvugo ntwala. Ate nga pulezidenti wammwe. Simanyi, sijja kulimba, sibimanyi ensonga ezo sizimanyi. Njogera kuzasa kale ekivulu jjukira kyali bayagala kijjayo mbu akazimbe kanaagwira abantu. Poliisi yatya nti abantu baali bagenda kubeera bangi nga balaba wayinza okubaawo obuvuyo obw'amaanyi. Mutyamu ng'abantu kuba saha w'amaanyi. Muyimbi gwe tulina kati ffenna kwe tusibidde essira. Okitegedde? Akawuzi kaffe. Eggwanga lirina okubaamu n'essitanga w'amaanyi abasigadde kwe batandikira. Bwe tuva ku saa tudda ku ggwe. Zo nnyimbira bulungi nnyo bannange. Ate ndeeta ekivulu. Tugende e Lugogo. Lugogo Africana. Tujje ku Africana kibeere Serena kibe ky'abakungu 10 ordinary. Bageto youth bange. Ati awo tetulumbye olowooza Freedom City. Tugenda ku Freedom City. Ate mpadde. Tugenda ku Freedom City. Tuwunzike mpola ng'abantu bano kuba beetegese. Emikolo gigenda kuba wano. Oyitibbwa ku mmere. Materera ne Big Eye. Big Eye tetulina buzibu. Nawulira tabuseemu. Mbu. Ng'ayogeddemu simanyi wamujjonkera biki. Materera. Simujjonkerangako. Just aboogezi b'ebigambo. Ebasaawo ekibeera naye. Nze sirina buzibu ne Big Eye. Tuli bawamu ffenna tukkiriza mu kibiina kyekimu bye tukkirizamu bye bimu kati lwaki tuba twejjonkera. Sirina buzibu na muntu yenna nze. Nina obuzibu ku muntu ogwo. Mugenda tandika. Suppose bwe mugenda eri oba ofuuka Hajji biriwa by'ofuukira Hajji ne Hajjati? Byonna bye bimu. Okay. Tutambula ne bannaffe aba Victoria University olunaku olwaleero tubadde ne Rain ab'e Lubaga South bagambeyo obugambo obusembayo tukute. Muneesige muzikiririzeemu bakiikire mu paalamenti y'eggwanga. Yes. Kabonero ki? Kabonero ambuleera. Nga tuwazeemu wenniize. Nja kuwaga. Eno si yeyita BSM. Ngenda kukyazaako mu constituency. Mbadde njagala wenkomawo okuva Mecca. Tutegekeyo emikolo mu constituency. Njagala ojja olabe ekiri mu constituency. Nze weeniize naawe tuli tuti. Tutya? Tuti. Tweyongeremuko kati tube tuti. Bye.